ezizo ennungi ennyo n'eddaadi ze ziriwa z'oyinza okwogerako z'ojjukira? Bingi nnyo muzeeyi, ebintu bingi nnyo that I am proud of him of, that nsobola to remember him with, because okusembayo nasembyayo okuhavinga breakfast naye n'oyo bodyguard gwe bakubye nga ffenna tuli mu dining emu ng'olaba omuntu ali lively, kati to that extent omuntu awa omukumbi we emmeeza emutuula wamu emunywa chai, ekintu ekyo it's a big lesson. So that's the sense of pride fenga abaana between. When was that? Actually it was a while, about a few weeks back. Yeah. Okay. That's it. Yeah. Wanji? The relationship of the bodyguard with the family, was it? Relationship ya bodyguard nammwe ng'aba family. Omuntu waba ali part of the family nga bodyguard afuula ow'ewaka. So to us he has been a brother, a friend, and a father, because he was a big person. So we also look at him as in all those areas. So we can call him a brother to us. Yeah. So when they That's true. That's true. Mommy. About mommy. Mommy's situation. Maama essaawa eno atereddemukko katono, naye we are praying for the best, but she's recovering now. Yeah. How about the young brothers and sisters? Ekibuuzo ekinyingi ekisembayo, oli abaddenga brother, abaddenga Amannya bampita George Olong. Yeah. enteekateeka eri etya? Enteekateeka tentatively nga weeri saawa eno ku kyetumanyi kiri nti okuziika lwa mukaaga yono wiiki ejja nga 13 kuva saawa eno paka next week ku Lwokusatu waliwo masa prayer egenda okuba ku All Saint Nakasero, oluvannyuma batwale omulambo ku Parliament saawa 8. Yeah. Lwaki okwo okuziika kugenze paka next week? Otuwa obudde tumuwe a befitting burial, kubanga tetwagala okurashinga for the burial, yet aba family bandyagadde okumuwa that befitting burial. Yeah. Bonna weebali wano aba family? Si bonna, abalala bali waka eyo yamu, n'abalala tuli basuubira okutuuka yonna saawa yonna. Abali ebweru bali mu mawanga ki? Siyagala okwogera amawanga, but bali kujja. Okay. Obunaasembayo nga bubiri, mwe ng'aba family kino kibataddewa, kibaleseewa? Mu Luganda siyamanyi engeri gye nsobola gyogeramu, naye it has left a big hole to us nga family, nga abaana, nga even the community, ne wano ekyanja. Manyi nti oyogeddeko ne chairman ekyakubulidde, which is the same thing that abantu b'ewaka they are going through at the moment. It's a very, very big loss. Yeah. Nga Oyam muzeeyi gy'abadde akiikirira, mwawulizaayo era ng'aba constituency y'ab'ekitundu gy'ava biki bye bagamba? Siyagala okudaivaginga ku bintu which is being said in the village kubanga siri eyo. I would have loved to talk
on what is here at the moment. Kubanga okwogera mu bintu abantu bali kwogera nja kubanga ndi kuyingira mu bintu byesimanyi. Akasembayo ke wandyagadde okugamba abakulaba? Abandaba njagala okwebaza buli omu, those who have come to be with us okuva ejjo when this thing happened. We are so grateful, we are so humbled by your enormous support which you have really showed us. Tubasiima nnyo nnyo. Amanya bampita George Olong. Enteekateeka eri etya? Enteekateeka tentatively nga weerisaawo eno ku kyetumanyi kiri nti okuziika lwa mukaaga yono wiiki ejja nga 13 kuva saawa eno paka next week ku Lwokusatu waliwo masa prayer egenda okuba ku All Saint Nakasero. Oluvannyuma batwale omulambo ku Parliament saawa 8. Lwaki okwo okuziika kugenze paka next week? Otuwa obudde tumuwe a befitting burial kubanga tetwagala okurushinga for the burial, yet aba family bandyagadde okumuwa that befitting burial. Bonna weebali wano abafamire? Si bonna, abalala bali waka eyo yamu, n'abalala tuli basuubira okutuuka yonna saawa yonna. Abali ebweru bali mu mawanga ki? Siyagala okwogera amawanga, but bali kujja. Okay. Obunaasembayo nga bubiri, mwe ng'abafamire kino kibataddewa, kibaleseewa? Mu Luganda siyamanyi engeri gye nsobola kyogeramu, naye it has left a big hole to us nga family, ng'abaana, nga even the community ne wano ekyanja. Manyi nti oyogeddeko ne chairman ekyakubulidde, which is the same thing that abantu b'ewaka they are going through at the moment. It's a very, very big loss. Nga Oyam Muzeeyi gy'abadde akiikirira, mwawulizaayo era ng'aba constituency yaabo ekitundu gy'ava biki bye bagamba? Siyagala okudaivaginga ku bintu which is being said in the village kubanga siri eyo. I would have loved to talk on what is here at the moment kubanga okwogera mu bintu abantu bali kwogera nja kubanga ndi kuyingira mu bintu byesimanyi. Akasembayo ke wandyagadde okugamba abakulaba? Abandaba njagala okwebaza buli omu, those who have come to be with us okuva ejjo when this thing happened. We are so grateful, we are so humbled by your enormous support which you have really showed us. Tubasiima nnyo nnyo.